assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbanirizaako basebo ne banyabo abali ku Extra Digest mugoba nsonga nze Ibrahim Mukasa. Tuli wano ku SS Hotel. Tuze okunyumyamu ne munnamawulire comedian, influencer, a father, a businessman, a Ugandan like me, a fellow youth. Oli youth oli youth? Ndi mwana latu nebirevu. Omukulu Kafero Innocent Toby. Era wano wetuli omwami ono tumukyaliza mu kiti kya Kafero Innocent Toby. Si Dr. T Amale. Mukwano gwange, muganda wange, blood wange, muyivu munnange. Ate avuga benzi. Echana kumanye kino status blabasi oyinengere jo blabasi baba oyinengere jo zimpangira Benz Actros walo Benz Mercedes Benz Actros 450 compressor 300 ml G-Wagon 63 cross country waliwe Galamide Xperia Motors walo C170 C180 C190 700 electronic walo blabasi walo Maybach walo E200 compressor walo C300 ezo na Benz walo Sprinter ngazi nezitwala abafuku ezo abezinyirire Sprinter zina kayindo biba biwagoni nga ezo na Benz omanyirwa akinjagala ebintu ebyo mbanjagala obinyinyonyole because byonnanga bo binyonyola bituufu mu butuufu bwabyo zonna ezo Benz nezo classes jeziri owakosa omulungi alaba avuga kosa avuga Probox zine motoka jeziri si ntebereza ya budde era gwo bonsanga nga siri mu Benz gwansanze wa mukadde kacyamu kuba ekitundu ekyo bonsanga mu Probox mange na kufamu kati goba ntandabye hey I love that. Nga wachi kumukende tojira mu Benz. Kado parking e Benz, oli parking ali kapaso ke wano ka Subaru ke wano ka Agundi ke wali ka abafulu mu rujibe kwa na wali kusona bena ayina wakali ke chipapula kuli ke embizi egizebwa agenda kubeera kamoja nga akube ebinyanya. Kati olagala abantu bakule. Tenaku. Extra Digest mugoba nsonga kwe tuli Ibrahim Gemanyaga ntuli ne Dr. T Amale abulanga Kafero Innocent Toby Gemanyage aguzaliranwa. Tukola ne Sun Cargo Shipping Company ku Arua Park basa baze mali from China to Kampala. Bali legit, bali authentic, bali organized. Bano balina service cargo vans ezisabaze mali within Uganda. Bekwate babayise ba Sun Cargo Shipping Company. Atenga banywanyi baffe aba Gismal Beauty Parlor entinda opposite Middle East Restaurant. Bano bakola makeup, bakola pedicure, bakola facials, basibe enviri, basala enviri, bakola buli kyakabi ekikwatagana n'okuyoyota omuntu n'obeera ng'olabika bulungi. Remember, endabika yo kyekitibwa kyo. Babayise ba Gismal Beauty Parlor entinda opposite Middle East Restaurant ogenda okubanga obasanga. Innocent. Yes sir. First things first. Obadde mu mbuzi ekogga era nga embeera eriwo kigambibwa it is alleged you defamed someone it is an allegation n'okutuusa olwaleero njagala tutandikiraawo what really happened, what went wrong, because nze ng'omuntu nabiraba ku social media nga bagamba nti olina omwami gwolebudde oba olina omuntu gwolebudde oba munna Uganda gwolebudde kakati social media abaleba ffe mbalamusizaako eno ekyano emu ku abantu batanyiza ensonga mu bulambulukufu bwazo era nebaza abaziddukanya n'abali ku kamera mikwano gyange mwenna mukulu Edris mukulu Oga n'omukulu atudde mu maaso wano mukulu Ibra kati social media mugyegendereze ensi yaffe yononesebwa social media yononesebwa citizen journalism
nti kati buli mwaso okwewandikira story n'agifulumya nga bw'ayagadde kye bayita citizen journalism omuntu asobola okusanga akabenje wali ne reportingira bw'ati n'akiteeka n'abeera editor n'abeera reporter n'asaabinga story buli kimu n'aprintinga n'akola kyokka nga tafunamu wabula akikoze olwafuna audience okube kyovula omuntu akwata akabenje abantu bagudde wali bakyalaajana bakutusa kifo kyokutaasa abali mu biranga tolaba no yajja afiira wano egundi kimotoka gwe kyali nnyo omutamiivu ewebwayise yalamuza n'okulamuza emmotoka pikipiki engenda mumutwala nga tosookoleko mumutwala ng'akyakwata video ya tiktok bonna nga atamidde omusajja leero baba aweddeyo oba naagenda n'okugenda simanyi aya omusajja tusokoleke gwe mutwala uno atamidde omusajja aba akyali awo n'alengera emmotoka ye ng'eyitawo bino bikuleni ekikono n'alengera kikono ye ng'eyitawo ntwaleko n'agikwatako bw'ati kumbe ono tamulaba avuga ate bw'avuga yali muganda we n'agwa mu mipiira n'emulinya n'emuttirawo era olwo n'ojja n'akwa emulinnye omusajja teyaddamu. So social media is a tool a widening information but abantu balina ogyegendereza kubanga omusango gwa defamation tegunsibya mu kooti mu komera guba musivu unless otherwise kwa mulamuzi alina obuyinza ogati gundi abadde yaddusa tuli mu kumunoonya nisi defamation yali absolute yeyantwazawa kati abantu baali bawuliddeko mbu bawandiise intention to sue olwa defamation era kye baatambuza kati buli akikwata awandiika bubi naddala amagezi ag'ekitundu ge tufunye mu masomero abantu balina amagezi ag'ekitundu half truth is total lie omuntu aba amanyimu akazungu ke n'akwata ekipapula n'ateekayo mbwe comedian locally known as Dr. T AMALE and biki is got to be taken to court because of defamation ng'ekipapula ekiriko intention to sue kakati ensonga eyabaawo ne evangelist Morris Katende I was concerned nga boga nti oyise Kafeero Tobbi tuogere naye toyise Dr. T nze page yange nkolerako ebintu bibiri nkola comedy nangirako ate njogerako n'ensonga nga ndi soba because era obeera soba mu mood yonna kwenkoze ndya gyenzigiddeko omukulu ono namulaba emirundi mingi ng'abuulira enjiri around town ng'ajja n'abuulira enjiri aba n'abantu be aba normally n'abantu babiri abalabika mu kamera naye n'omuntu omu abeera ku kamera ng'akwata n'ajja n'asanga abakyala oba bali mu katale oba batunda nnyama oba haji atudde awo oba muntu mukulu ali awo oba basirikale ba poliisi nga najja n'abazina mu maaso awo bwabula enjiri bwasaba abantu ne bakukola ki ne bakuŋŋaana which is okay okubuulira enjiri kati konsaani yange we yajjiramu kukwata abantu mu kamera Yesu akwetaaga olina okulokoka olina ogira bwoti yoyo eyagamba owa booda nti waliwo akatambi ke nalaba bati sijjukira naye ng'oli apiininga ali ku booda forcefully n'agamba eyo gy'ogenda oba ogenda mu bubbi oba ogenda mu bufere nalaba akatambi ako bati sijjukira who said so akatambi ako kagoyinga viral omuntu yenna bw'aba ndaba asobola okuba yalabyeko ebintu bino tugeze motoka ziyitawo jam gwolaga wavuge buno eyo gye mugenda olina okkiriza Yesu gwavuga akamotoka akakampi gwavuga ekyo ekinene tobba mafuta togira bwoti it's not bad but okubanga okutte kamera n'oteekako omuntu nze ndi mulokole era omulimu gw'enjiri muki mulungi okulokola abantu but okukwata omuntu ku kamera without their consent oyina abalala b'oyonoonera first of all omulimu gw'enjiri ogulabisanga ogutali mu makulu bino ebyokuzina abantu ne basaasaana ebyo civil branch ba KCC evunanyizibwa okugamba nti osasamaza abantu konsaani yange yali yakwata bantu abatasabiddwa lukusa akati nenkola video mukola video nenga gundi gwe oli mufere bw'oba toli mufere omufere yaani oyinza okukwata obutambi obwo ndaga abantu omulimu gwenkola nfunire ssente wa bantu abalala ng'abalokole bazza abamu nga bakola ki nga bakola kati nze bwe mba njogera n'olulimi olukomandinga soga nti bwekyo bw'otaakirekerawo ngenda kukolimira kakati nkola video ku volongoto wenkola video ku volongoto muteekamu naye nga video abantu njibalaga ne bagamba omuntu ono byakola bya kifere
lwaki omuntu omukwata ku kamera kati kankubula ekintu kimuyibula oyinza okukwata omusajja ajja motoka ziyitawo ng'ayagambye mukazi we nti ndi Kenya oba n'amugamba nti ndi kulumbe gwe n'okola akatambi nga kagamba nkulaba ogenda mu loogi ate nno nga nebbali eri amazima alinayo emaali gyasuuziza alina gyakola atya ne badde waka ne beetemaatema oba nsolo kikosanga ttuulo okwaloketinga nti emmotoka eyitawo muno Dr. T ne bamukuba enkyamasasi oba waliwo oluusi wasanga abantu batunda emmindi oba oli atunda bigattogatto bye guno muzimu gwabwe avulengera bino kati eno emmindi Yesu agambye okutte mu mmindi y'omuntu oba atunda bano abasawo abatunda nga tugeze mu wino wingi etunda ebintu byekinnansi kuba video kweziri ku Facebook ne TikTok alinako account ne mugamba ekyo kyokola kikyamu oli muleke n'emmindi ze tobikwatamu bireke nayo nzikiriza yaabwe buulira Yesu wo off the camera okujjako obaagazisa okuva mu kikyamu bayingire mu kituufu nga sikukola nga bya badingo maani bana balawuka ku pesi ne yeefuula n'anyola ogunakuyisa eno abana bakuŋŋaana bakola akasaako Idris Lukwago badingo maani apo nina Idris we namusanga ng'azannyani akalengedde saidi ze Kabalagala eyo n'andabanga ng'atandabanga nako naye ng'akubya abantu sente Idris we namukkiririza yabadde mu Sudan ey'amaserengeta na Idris Allah yakuwa obwongo yatuuka mujja n'otunda epoloti atemamu ebibanja nga gashunga manye gulo tuuka ne batimba ekipande all funds are paid at the reception via way of coniment kuba ekifaananyi kya Idris okay so okola video ku mukutu gwange muganda wange bino byokola bya kiki lwakuba bwe yali agenda mbalooya be yabagamba tandabanko yajjawo kubukedde edda naagala okuba nga ayagala okunsikamu akaki n'oli omuvuuka sort n'aŋŋamba naye omusajja ono oli tumwebaze Godfrey mukwano gwange nnyo naye Dr. ati omusajja nga manyi bw'ayogera omusajja ono kati agenda kulaba tetuli ku saidi ye atandika okukuba posti zaffe ng'azivuma ne mu blockinga nga saagala kulwana mulokole munnaye kankoledde ebyo byadda yajja kubukedde awo kati nina bwengobeera omulimu gwe nenkola mu video wenkola mu video atuukira balooya be agenze basumba b'enjawulo agenze wa musumba wange agenze ne kubukedde ngenda kuwabira Dr. T yampisa omufere kati n'alabanga ebyo tebijja kukolakolamu n'agamba nti yantiisizza okunzita n'agenda aloopa ku Jinja Road nze nga ndirwedde ndi mwetegefu agende mu kooti alage kooti obujulizi namukola ki bamutisatisa kati ng'ebigambo bye bingi ekyo kye bayita threatening violence threatening death Idris goli mu byamateeka kakati obuzibu bujja nti nze nalirwedde njagala agende mu video alage we namutisatisiza okumutta njagala agende mu video alage kye nalimba kubanga ebyo ebintu tubirabyeko ng'abantu babikola ki babikola ebyokusasamaza okukwata abantu ku kamera biki n'ebirala kati lumwaba kati n'atambula bifo bingi n'alemerako nnyo naye ng'abantu bonna bagamba mutwogere mbagamba nze musajja nninza agende muki mu kooti agambe nti namwononera erinnya lwaki temwatuula ne mwogera lwaki tetwatula ne twogera yali ali waggulu nnyo nze nambulookinga n'okumbulookinga omukubira essimu oyogere yasooka okwogera eyo nkola ya muyimbi omu waliwo omuyimbi mu Uganda omukubira essimu ng'olina bizinesi n'ayogera airtime n'akugwako kyokka yena ataddamu kukubira ayinza okuba yina points entuufu naye abantu abatuula ku mmeeza ono ayogera nonakola atya communication singa tugeze boss Kabanda owabukedde yankubira weyajjayo yanga nti yatwogere n'omusajja ono bukedde abantu bonna bandikuŋŋaanye kubanga abanga ali ku muleereetu gweno tati yarakusiba kati Lumumba ndi kusimba awo n'ekidoomoole nga tulina bye tuwogera mulaba ng'ayitawo muyita kama wange sijja kujjayo ng'asigala agenda n'ebizindaalo bye kati akyuka amala alengera kidoomoole mu maaso ajja akomawo wamuyita n'agaana okujja kati olengera kusimba nga omanyi wawanvu wewa kati aba atuuka n'alengera Julius kidoomoole n'ajja Julius gwe nkwagala Julius ye Ssabazondo tutudde mu mmotoka ffenna oli ali mu maaso nze ndi mabega ngeze nkwagala nnyo gwe
omanyi nti osula side gyensula naye ono ye yantama omusajja ono omulaba mubi nnyo kati omwana wooli atandika okukwata bali abantu bana atandika okwogera wamuyita n'agaana okujiba era Julius najja n'agamba ayagala nnyo Julius nyenze nakola ki era basula ku side y'emu naye gwe takwagala lwakola video omwana najja yesimu natandika okukwata atandika okukwata ne mugamba muganda wange nze nkuyise tuwogere essimu yaki lwaki oli andikodi nayogera waluza kyagwe otokutati aba tukyayogera tukyaka nopita omufere nanaga otegedde okulokoka kibeera kyekyo aba akola kyekyo bw'asaba ne mugamba kati bino byokola abeera akola kye bw'asaba akusabira andi close ne mugamba bino byokola kati ate byaki ate ng'oli ali mu kukwata kamera nkusabyeko nkwate bali abantu bana omwali ku kamera abasatu waliwo akwata ekizindaalo naye yennyini yeesibye ekisensu kye kakati yasala kyekino ekizindaalo kibavugira ku kantu ak'emipiira ebiri kati yasala amagezi oba nabalaba waabo kati yasala amagezi ge yasala ya nansembera closely nakwata mu side z'essimu bweti eyange neekola ki kamera neevaako naye nesigala nga recordinga audio naawe wali omurecordinga namugamba oba orecordinga naye kankole ntya kakati ngenda okulaba abantu batandise okukuŋŋaana nenjagala twali mu muluka bazonto nenjagala nsika olugi nkole ki oggalewo n'alukwata bw'alukwata oli mune nankwata amagulu ansikeyo omulala omuvubuka ekyo mwali kuki era ebyo bibeera mu nsi ki ogenda biraba kati lwakuba ebyo biri ku audio kuba kamera ali evuddeko biri mu audio ne bo balina akatambi lwaki tebakapulodinga kati awo mukwetaasa bali olwo abantu basatu bankutte banywezezza olwamala mu sikafu awo n'alinyirawo n'agenda kuki ne batambula wali si Jinja Road kira wansi wali mu round omuguni mu junction nze nenninya boda nze nabasookawo nendoopa nembaga bano bankubi ne bali ne bajja ne basangawo counter assault bano lwapa nange nkola ki ndoopa ne tutambula ntuvaawo betutambula ntuvaawo sajja bankubira essimu jangu following jangu keseneri etya bwe nafuna akadde ogenda okuddayo nga state yagamba dda eyo nesazibwe mutalina bujulizi eri ebina obujulizi nga bantekwatamu nga bangamba koti yasadde ekiragiro tukukwate nagendawo lwakutaano nga tolinya nakaboda nga nkubira Ssaabazonto amuga nti emmotoka yange wenjirese wabi singa nnemerera ofuna neeyimirira kuba obudde bwa kooti buyise nennemerera ofuna neeyimirira mba emmotoka ejasigala bagibbemu ebintu oba bagibbe ekisumuluzo nkirese reception nsaba ojjewo ogitwale onabo gitutte nagisanga nengenda ku kooti tuka ku kooti obuzibu obwajja ngende eruzira olwo kooti ki KCCA eno KCCA eri munda mu City Hall ene yakwatanga abatembeeyi era batembera singa badde batembeeyi kati bwotuukayo oti oli mutembeeyi kirerese simanyi bisagala bingi sibimanyi maze kyesimanyi kikola ntya kakati tukawo omulamuzi nga bena abakweyimira abaneyimira nga bali mu kujja naye nga kyama baluwaza kyama LC1 obudde obwo teziriwo zigenda otuuka nga basazeewo dda kwa musumba sala yasindika abantu nga asindika oluvannyuma abantu abazirina naye nga bamaze okusayininga nti bakola ki bantwala kati abannamawulire abasookawo n'abamutunuzaamu kamera n'awaga batunuza mwani omukulu Morris Katende yani oyo ate ati evangelist complainant okay yono womuzinda n'awaga nanga nti Dr. Tingenda mubasebera weewuunye ensi nabulamu kati abantu kati bategeera ensi nabulamu kyeki yes planet earth kwe tuli bwe bagiyita ati kwe kuli omukka kokka woosobola okumala eddakiika ennyingi ko sekondi ya 3 ku maazi ne pressure eba yakulasinze dda n'oyabika kuba talina atmosphere n'ebirala ebiringa ebyo ewala ku Venus Idris waliwa wali Jupiter wali ki Jupiter tasobolayo ayina gundi gye yaliko Jupiter ayina n'ebifaananyi wakawa bitulaga kati olaba Jupiter tosobola kulinnya ku ttaka it's a gaseous giant wali ku ki kati Jupiter eringa ebyovu oba yali ku Mars oba yali ku ki wali ku Earth wali ku Jupiter
aina je yali Jupiter eringa ebyovu tena solid ground wolinya we wakka ekyokubiri ewunyanga amaji agononese obanga omuntu akutte katima katebereza babesinga ensi yaffe emirundi 10 ng'ekivundu ekiri kuli kiringa omuntu akutte katima osobola okubeera eddakiika eziwere 10 nekire na storms ennyingi yaliwa aina je yali ku ayinza bwangamba machule waliyo ice mungi kubanga eri wala okuva ku njuba Venus etonya acid aina je yali so sajja nawera bannamawulire abasooka okujja buli omu atwala kiki asolotia defamation kati atwala kya defamation nengenda eruzira nembala ya wiki namba olwe ruzira oli mu Kampala remand oli mu maximum bay oli mu maximum prison bakutwala mu Kampala remand ola petty cases Kampala remand eyo Brian White je yakola yagiri innovating yagitereza babula baganda bange era ze Brian White Uganda tetulina kyetumubanja wenna badde awo walungi nnyo yakola bingi Brian White wadde nga abakulu bagamba mutalina kye yakola wali renovated wali bulungi mulimu bulangiti mulimu n'ebirala Brian White salute onawo oli bwabanga yakikola kubanza nadde si bwabanga bwekiri bwekito Brian White webale kakati nga nina okukomawo ku Monday nfune ebbeeyo ngenda okudda bannamawulire abbo babeerawo so bakusiba ku Friday ku Monday ne bakomawo mu kooti nenfuna bbeeyo bwe nfuna bbeeyo musajja yeewunyiza okulaba tebamukkiriza kubaako kyayogera ani ate anti yabadde mu ddooku nga ndi mu ddooku B ani oyo omukulu Malisi Katende era waliseraga mamulamuzi sina kyenzikiriza kwogera n'ekimu kwadde amanyi nti bajja mukkiriza akola atya ayogere oyo simulokole bweruuzi nobadde na chance kwogera naye kati amanye kooti because nina line gye nawulidde mu katambi akamu waliwo omwami gwe nawulidde ayogera naye saamutegedde ng'agamba nti singa kisoboka yali waddeyo omulamuzi essente n'osibwa omwaka mulamba oyo yaani ate Malisi Katende ennyini sibamanyi bangi nyaawo Malisi Katende yagambye nti singa kyadde kisoboka yali agadde okuwaayo omulamuzi miliyoni 10 nalaba statement eri mu katambi ka Uganda byogere kakalaamu oyo abakakalamu oyo kakalaamu kakati nenfuluma bail terms abanneeyimiridde ku mitwalo 8 abantu ne boogera of course kati wenjagala okudda kubanga omusango kyali muki ogwa defamation kati nga ye yaweze n'okuwera nti wenfuluma wano nga bampadde bail abasirikale banninze ebweru kunkwata ku gwaki gwa defamation kyokka omusango wa defamation okujjako ng'omuntu abuze gye misango gya civil nti nkubanja nkola ki kooti ekuyita obanga olopye ku polisi bwe nti jangu okole statement kati ye obusobozi bwe n'entegeera ye buli kiba kirozamu jangu mutuule wali wagira boti nogera nedda yalowooza bikola bitya bwe bikola kati nfuluma bweru kwogera awo wennyini extra digest mugoba nsonga tuteebwamu ssente banywanyi baffe aba Roast Coffee Academy. Roast Coffee Academy bali mu Abu Dhabi era nga kati twatadde n'amakanda eddeira fish round nkiddamu tuli mu Deira fish round that is in Dubai. Deira fish round mu Dubai wetuli kati ate twasimbyewo amakanda sinziggu jangu tukutende kubere barista atukanye n'omutindo gw'ensi yonna bagiyise Roast Coffee Academy n'abawangalira Uganda tukyali n'ettabi wane najja nankumbi ku Steera ojja okubanga otusanga okulira na church y'aba Advent bagiyise Roast Coffee Academy twekwate buli kimu kitambule bulungi ate nga yo Gandhi Hardware Store entinda ku Reed Complex balese ebizimbiso bitukanye n'omutindo gw'ensi yonna basangibwa ku Reed Complex N19 ground floor okulira na Kampala Independent Hospital Gandhi Hardware Store so ofuluma ebweru mu kigambo nti ngenda kukwatibwa anytime olwa defamation odizibweyo kakati musajja ngwera bingi nnyo ayogera kiri ng'alinayo goolo naye ng'omupiira gukyali gwa ddakiika meka 9 ate ne mu last time omusajja akubiramu goolezi bikyuka
kanja waliwo ku Argentina Otamendi yagenze nakwata abo wagula abango oli mukomere Brand White yagula screens buli kimu ekiri yagula screens gagadde mu Kampala limandi kakati ensonga esinga okubeera gyentekako essira biri bya kooti ebyo bijja kuggwa bannayuganda ensi yaffe osimatukawo okyawano butakwatibwa ku musango gw'okubiri totunyonyoddeewo simanyi nange nafuluma nga ninze bakole ki bankwate nange nefuluma bulungi mmotoka nengenda okuserena nenfunawo kakyayi for real si bwe batyo naawe anti wali weekulisa ki ongoba serena ajajjaawo nze siri muyindi anti matu n'abantu olusi balowooza bati ogenda omanyi bwe muba mugenda ku deeti omuntu omutwala kabalagala Serena ne Sheraton nekisibya bbeeyo jasanga kyayi ka mitwalo egi ne bannaawo ne munya mwina ne muvaano na ne bawadde obunyeba mbolese nawo nga bingi so tutalooza nti Serena nakutwe milioni namba this place woberanga tewali bakulekaani tewali agenda kugamba mama onagula ku jirita no akwalo TV je mmanyi nga ekola mu hoteli nene nemmere bwetuuka nga bagenda eri ku kalaji y'amandeevu obamanyi naawe sibamanyi sibadde mu ggwanga tobadde mu ggwanga musiraamu tobamanyi gwe ogambye ogenda mu kifo nga tewali agenda kuguza jirita obula najja akolaga ekifaananyi ky'omuntu nga alina ekizimba bweki naye ng'akikolagako 2 gumu nogaba mutafanga ono omuntu akulaga ekifaananyi ky'omulwadde nti mulese mulago nga aliriitira naye n'akikulagira emyaka egi ntumirako abalungi abatulaba mwenna gye okubanga mutulaba so Dr. T ogenda ku Serena Hotel Chico Serena Hotel Kampala nga ndava wali ku City Hall bwendi awo osala busazi ninsala busazi n'ogenda n'onywa kacyayi kati ng'awo mbaze ne bwoba oleese bantu kunkwata awo tebepangira kikaluba mpozi kooti nga yeesiza ekiragiro awo kikalubamu ozawooga waliwo abaali babanjooga naye nga buli bamunyenyamu bwe bati asibira ku woteeri ez'ebbeeyi mu kibuga n'atuula bwati n'abeera mu lobby nga tosobole ekinene nnyo omugambako bugambe hallo era omwo nalwamu ekyosi kimala okuyita kuba muli tosobola kuntwalawa kakati toŋŋamba nti muwasula nawala nenvuga neŋŋenda kakati abantu abali ebweru ababirabira ku social media abaagala obubi butuuke ku Dr. T kubanga ajjukira naye ensanvu abankyawa nze ku bantu 10 nasigaza abantu 3 abantu 7 bakola ki ate era mu nsi yonna abantu 7 babeera baavu anti omuganda agambe 10 terikyawo omuntu wasigaza 3 abagagga tewali muntu anjagala naye oba asuze enjala ng'oli mwavu kubanga ebigambo byenjogera nekyennyimirirako ge mazima ag'enkomeredde nalabye comments n'abantu ab'enjawulo nga they are so happy nga baagala obulamu bwange bansibe ate nga sigwe mulundi ogusoose bwe nasibirwa ekamuli story yali kiro kitwala omunaku manyi kiro kitwala omunaku ebugwayo kiyenje kiise ku mwa gw'enkoko tebagitegera mulungi neba kugamba bw'obaawukanako mu ndowooza y'ebyobufuzi buli kimu ekibi ekikutuukako bakuba gudiigudde ne bakijubisa ne bakyongerawo n'ebifaananyi bapostinga abateekawo story bano nabiringa oli ku Simba okyali mwavu eri mu 2013 kusimba wali okyali mwavu 2013 basa bujingalo kantwale mama nyabo nalinga akabizi kyekifaananyi kibadde okukuba nga ndi wansi awo mu kikono bwe nasula nga nkola nsoma ku mukaati nga ndi mbusiripa naye njagala ntegeeza omuntu yenna bagamba akaana bakasibe kavuma nnyo abantu naye ng'osobola okunoonya omuntu bw'oteeka vidiyo zange 10 awo n'eza pengepenge 10 n'eza lumbuye 10 n'eza yeekolera 10 n'ezaakaye 10 n'eza abantu bona banakojja omugezi n'abalabo n'abaana bali social media abavuma ebigambo ebiri solid nga basitera nyanzi nze sirimu mbavuma ne kubanga bali they are cheap mates. They are what? They are cheap mates. Okay. Balayisi bannaabwe. Mbadde no manyo gamba cheap. Ene ya muzungu jateeka they are cheap mates. Ka cheap.
njagala okukakasa bannayuganda nze Dr. Tina va wa mukyala Nakijoba nenyingira ekibuga Kampala lwe nazaalibwa kitange lwe yafa sajja kusinika mannyo nze ndiko omuwendo nina ekkanisa gye nsabira tusasula omuwendo ku lw'eggwanga eggwanga terisobola kwonooneka nga wendi kino kyeteekemu yibula bw'oba okola kyoteekeddwa okubalaba bakole ebyekisiru Uganda tejja kusaanawo olw'abantu abakeera okukola live ne bawumula bannaabwe ne bavuma bannaabwe ne bavoola bannaabwe ne bavoola omukulembeze bagamba nvuma Kakwenza baamuta bagenda omusiba ng'avuma Museveni ne Muhoozi ne Janet ne bamuleeta mu kkooti ne bamuta n'avuma omulamuzi n'amuwebula ekyo bannenze sikirabanga wakiraba nkyaliwo omulamuzi tavumwa baganda bange mbabuuli bano bakuba n'abalamuzi obucupa tewabiraba omusajja n'akwata omulamuzi n'apostinga n'atwitinga ng'avuma omulamuzi bw'amuwemula n'agenda ebweru n'akwatagana Esther Nyanzi ne bawemula naye ng'abantu ku social media bapostinga basanyufu era bakulaga nti banyumirwa ekigenda muki mu maaso Dr. T wava nti kavuma katutama nga tebaleeta Kakwenza Jakana Nadduli omugenzi tomwogera omugenzi ate okotayogerwako ozi musiraamu munno kale omugenzi Allah amuwe kiwumula ekyakuba nyimba za kafeero tetukubaza abasudde zikubwa tetwogere byafaayo byabwe tetwogera obadde ogenda kuwaana Jakana muwaane kale tulabe Jakana abadde muvubuka omugezi ayambala ettaayi nga kuliko ne ka microphone akatono n'ayimira ne kankaka ne balyoka bavuma abantu ose statement yo it doesn't hold water nkwagala nnyo baaba ibula bannange ate ne tuzira badde bakwagala waga ne ibula mutumwagala oba bakyalirako ddi bayo omuntu ekikonda awo nze nyama yalwo kakati tulina eggwanga ng'omuntu okwekubya ekifaananyi ne Seggirinya kitwalibwa Honorable Seggirinya oba Honorable Zaake kitwalibwa nga kya muwendo okusinga okwekubya ekifaananyi ne Hajji Amisi Kiggundu era bw'okubya ekifaananyi ne Hajji Amisi Kiggundu abantu bajja kuvuma bakube ku ttaka bw'okubya ekifaananyi ne omukulu Edi Mutwe ensi ejja kupuleyizinga kati nze yolevo sikola ntya era abantu mwenna abalowooza nti Dr. T Amale ajja kutandika okutambulira ku bigere byammwe njagala okutuze wayidi nga mbakanudde ekiiso mbakakasa temusobola kunzikakkanya nkola emirimu gyange mu buyinza bwe nnina kubanga tegikoleka tewali kivumo kyesivumwangako tewali kiwemulo kyesiwemulwangako abantu bampemudde olunaku lwe nakakasa nti abantu baagala obi butuuke ku nze olunaku olwasooka lwe bansibira e Kamuli kati mukulu wange awulira story yonna mukulu wange ku maama omulala akubira maama ddala nzaala mugamba naye maama nawulidde tobyo bugambe tobbi yegendereze kubanga nawulidde abantu engeri gye balipootingamu ab'amawulire kati tuli kuba amawulire nawulidde story ezenjawulo nenzikombe nga zirimu ekintu muli eki bamulinako ekintu tebayogera omusango tebagutegedde bulungi tebalipotinga kiriwo nenga linga baganda kalyonso kati nebana abantu baffe abali ebweru obulamu bwabwe audio bwe yafulu ojugera audio yafuluma nga ndi mukulajana audio eyo omwana yajjanga nanvuma nina abantu bangi abajja ne banvuma nga balulango buli wiiki osubirayo ebivumo obitwalawa bajja ne bampemula ulina akuwemula n'omugamba mukama akuwa omukisa oba ekiwemulo kyennyini n'okyeddamu walawala sirimu timuna ennyamba ompeeyo 15 ngende ku maludumeeyo njagala kufunayo doozi wiiki eno oba omufubyemu omukka katwatu akave wa Muhoozi wansi wali si kuliketi ovo waliwo gundi birthday ya Muhoozi wansi awo nga mugwokuna ansindikira ebifaananyi kalabe kalenzi gwe akali akagezi lenga byewayononekeramu katonde mama fiina bana basajja bakukozesa ne mugamu nange saamanya obwavu bunnuma nange nali ngenze subirayo kasente nende bakuteka kola ki nekabula kali muhanja mpaye 10 ne nkola yaawo ewa kubukere ne mpaye 3
kati teyaddamu kubanga yamanya muzanyidde kuki wamuzanyira ku mboona n'akatereka akatereka akayiwayo wande akakubayo mba ndi nkola na shopping angenda mu weekend banga nti ekiri ku social media kissa kinegula olajana lwe nasooka okulaba kakensa nina video zenkola bawaga nti nvuma abantu nkola video ng'obulya bakadaama n'okola video ng'okusoma Bible era bakuvuma n'olwalira so it was an old audio oli n'agiteeka mu situation empya kituufu twalira situation yakera mukezi n'ata kintu naye gweweereza audio wali omumanyi mbalaba ku internet bwaweereza audio nampeereza ki bw'ojja mu inbox n'onvuma naye neevuma kati omanyi abaana bawemula katulaba Idris Mukasa nenkulaga ku baana engeri gye bawemula okola video ng'abantu balaga side eno bo nga baagala kutunula eno kiringa eky'abaana abaali bava ebweru abaali mabegakaawo aprowe yaliwo manyi politicians beeyambisa ensonga entono ne bazikolamu politics waabwe kyebatu n'abapolitician n'amala emyaka mu parliament ng'alina omukono mbumulema naye wakomusanga asitula byuma naye kasitama nti kamera enajja ate nga yeerabira nti liyakoja amagumba gafu kati n'abakulembeze baffe bakitegeera nti okutwala bannayuganda bakuumire mu mbeera nti oli mwavu oli munaku Museveni mubi njagala mbabuulye nti ambassador wa Uganda mu UAE yakola ka video abaana ke batayagala kutambuza nenze nenka postinga neisimu bamwitani I'm forgetting the name neisima naka postinga era abaana bali bo bategedde tebayagala katambuza musajja agamba baana mmwe ababonaabona muli 5% mwogera ebigambo ebinene ebizibu mufirize 95% n'abagamba twogera amazima lwaki mwasiranira ebweru abamu kukusibwa abamuliyo mu makuba makyamu ebyo temubyogera kati mubitaddemu ebyobufuzi gana amawanga tegaagala kuwona kifaananyi kyansi zaabwe kyangu nnyo ga nti bannayuganda abaddugavu muddewa ewammwe abantu abakola gye bali n'agamba sente eziyita mu ofiisi kati okusinza ku sente zemukola zituuse mu biliyoni bwe ziti oli kitegeeza kati mukola kaki bannammwe bakola kati ate mwe abatono abali mu kampusi biki mutandise okuvumirira naye bali batandika okubassaako eriisa ejjogi abaana bali bootegedde tebaagala kutambuza kintu ekyo kati abantu Dokita T AMALE tukolera mu bantu sigamba nti banyigiriziddwa Museveni abantu obulamu obulungi bubaluma yibula kitegeeza kyekyo obulamu bwe tulimu buluma abantu really era njagala okulabula omuntu yenna ali mukundaba bw'oba olowooza nti abantu bakwagala b'olimu weegendereze by'olya abantu bajja kuwa obutwa abantu beefuula nti bali mu opposition bali bubi kumbe baagala kumalirawo kiruyi kyabwe na nnaku yaabwe emyaka gye ndiko oli bwantu ne wati mu face n'amanya nti oyo mwana akoze ku radio ennene zonna akoze ku TV ennene abantu benneeta kusinkana mbulamu bamuli mu ngalo akolagana nabo ng'omuko abantu baagala kusinkana president nze abaana I take time to interact with abantu abanvuma n'abatanvuma era Facebook njibeerako nnyo ndaddala mu kuddamu message omwana ngamba Dr. T nze mbadde nkuvumira ebbanga naye nkubulagano mazima ntunuliranga obulamu bw'olimu nange embwegomba ng'ondyako nange okwemalako ekiruyi nenkunafuya nenga tewali kirala mba njagala kukakkanya kyoli mba nkiraba naye nange hamu njagala omusinkana tunyumyemu like any other person Museveni mwagala omusinkana weyankola ki bangi nnyo kati nanga naye bwe najja n'abalabo n'abakuvuma kuba yaŋŋamba mulo nkuvumidde ebbanga ne kasajja gwe tokakkana togenda kyova olaba nzize tuwogere ng'abasajja nga nti abaana bonna abakuvuma kibaluma okuba nti okola ku vision bamanya akasente kakola katya ate bawulira nti omukulembeze yakusindikayo kimuluma kuba waliwo omulala nga yasoma n'afuna diguli n'abula omulimu agenda okulaba ovuga emmotoka ebbeeyi okola emirimu emirungi olina following bimuluma binnuma n'enkulaakulana erabika bwe wali si bw'oli kati kyova olaba agala akuzzeewo wali ku level we mwenkanira wali ku Simba wali mugezi kitegeeza bw'aba akunemesoninze Simba wali okyali mu level emu naye
okusinkana mu kigunda kuwere tuzesta banna extra digest mugoba nsonga tuline Kafero Innocent Toby Innocent tugenda kuddayoko kati ninye wali emabega do you think you used the right channel to address the issue of the other man ono w'ekizindaalo? Ebiseera ebisinga bw'abanga omuntu abadde akozesa social media okukola ensobi naawe okozesa ki social media? Bw'abanga muntu omukkakkamu akubira akasimu nga Levikson na video yenakola nga mulimu Levikson teyanvuma teyakola ati yanga Dr. Jantuwogere nze ndi faaniwo naye jatusinkane tuwogere mu nsonga gye wayogedde yabadde ntuufu naye nyankunnyonnyola lwaki nakikola ki bwe ntyo okuva nali sifulanga na simu ya Levikson ne tufuuka bamukwano singa omusumba yajja naga Dr. Tiwankoze omusumba yaliwa ati naye musumba anti ani musumba ki Morris Katende omusumba oyo essimu yasooka gye yakolerako ensobi yakubira musumba wange gamba mutabani wo njamukwata njabasiba muli bafere gundi abasaamu ssente eri wange alumba eri eno wakaliga oyo abakazi ababiri oyo alina malaya yabasaamu ssente ayogera ebintu bingi akubidde oli agenze wabukedde papadde agenze eri yali simu yokoba audio muganda wange video nagirabye naye bwe mba mbadde nkola ensobi mbadde nsaba tusinkane n'okugijja nso ogijjayo I can naye yagala okundaga yali ebigambo bingi addukidde balooya b'ekibuga babuzaabuza bakulaga nti tugenda mujjamu akawumbi oyo kati wowulira akawumbi ate oyo gwola batunza n'omuka banaavaamu amata Idrisi naali kulo ayu asomalo naye baba omusiraamu oyo agenda kubba vadikiti awo. Okay, Dr. T. So wakozesa that channel because kweyayita naye kwayita ekyali kiddako kutuula ffe naye nga Starling agamba nti wanyononedde erinnya defamation okwonoona erinnya ly'omuntu oteekeddwa okuba nga olirina ekyo wanje onalebo Ssemujjunganda kiyabuuza Kayindo oyo gwe singa okwagala mu parliament njagala omwana oyo like this is Ssemujjunganda he defamed my name no gana yo badoli lina Ibrahim Ssemujjunganda honorable oyo njagala bamunondere ebisanje ebirala ebi nati katwachi bamulonde ebyo ngaga Museveni aluddeko tola nti omukubye political omukubye you have to know all the political trades omukubye politically if you say Museveni ekisooka ali mu parliament mu bukyama ani bwabanga Museveni mugamba aluddeko nga ngogena mbisanja bina anti akolera abantu be ne Museveni akolera abantu be naye lwaki muwagiko omusajja amwoyo buli wamu ani Museveni gamba nti nze Ibula ke mukasa nakugana ebintu bye why you busy gwe honorable Ssemujjunganda abantu bamulonde ne Museveni bamulonde watu batandise okutambula ntu enkanankana olwobbala omukyala N'emboozi agamba nti Museveni aludde mu buyinza but this is a small office compared to the other office. Legitimately a good person has to be voted 2 times nga Mandela njagala ndabeyo Mandela naye bonna abakayana bagenda myaka 3 mu parliament ne Museveni agenda an office ntono that's politics anti na politics si ntono ntono compared ku office y'omukulembeze kubanga ino obuyinza okujja ali tu compare parliament yesinga government obunene era parliament eso okujja mu mukulembeze obwesige parliament mu sendala yeronda president. That's a big institution. In fact, the government is the parliament because bantu bava mu federa. Tekeza abo bali muntu omu bonna. Ne president. N'ababaka. Sinda mu kulonda nze. Ate okate kyabo siru. Ate kitya. You are inciting violence. Nze sinda. Anti abantu bakulabirako nnyo. Owegendeza abantu abakulabirako. Kitegeeza influence abantu abali 13 obutalonda. Ate obutalonda kibi. Ne maaso ga Katonda musango obutalonda. You have to go
decide n'okubanga olonde nga ogobera ebigenda maaso mu kati nondani Museveni lwaki obadde olondani mbadde sironda kati watu okola musango kati gamba ati nze Ibula owa UBC nondani Museveni lwaki kuba gyokolera tekimala nawe ne spaka si yajjajjaawo ojja kusaba lisiti kusasula ziriko jjeno gundi nga ujje bagamba mukama wo era keshi kumbe Rakesh oyo alina omukire babega so kati njagala okukakasa bannayuganda nga ndi mu kamera njagala kuleka but before we go did you learn anything? Yes, what did you learn? I enjoyed the moment I was in Ruzira kubanga balirongoosa komera simanya amala magazine bene wapa simanya biriyo ne wana wenabadde I had problems of people. I learned court procedures sibuli omulamuzi oyinza okugenda maaso omugana naye nnyabo ne baga nti oyo mujje wagendedde adde musibye mukomi yo mukomukaaga ko omulamuzi tamanyirwa n'okuba nti your worship my lord proceedings zitambula eddembe eriyo omuntu ayinza okusibira ku bwereere n'ekira butagayalira misango bw'oba owaabye musango ogenda okole ki okole follow up kati ogugwo gutuuseewa tuddayo nga 18 ngamba ogugwo gwe wawaaba ate ogwange esaagu following state n'agusazaamu ne guggalwawo toyina woojulira nga agusazizaamu kali njagala okubuuza have Idris ngenda mwebuuzaako yes ngenda mwebuuzaako okay are you remorseful? Nandako sikategedde bulungi manyize nkubuulira remorse most of the time as I can see the word remorse but clearly I don't know how it means really nkubuulira fe twasomera mbonda basome ebigambo ebifunze remorse kitegera so explain to me waboneredde gwansinze okay onzizeemu tegunnakusinga kati baba social media bagala mulekerawo okuvuma abantu mbuzi kakkane Dr. T mu bigambo ebyogerwako wajuliza bajjeno b'eggwanga bano mu Uganda bonna bestajja kumenya bali bakutwala ngugamba nze jjeno gundi mulina nejjeno gundi mulina nejjeno gundi mulina nejjeno gundi mulina social media toyinza kuwoza kigambo kyonna maaso ga oyina bajjeno bameka at your disposal kakati bwe nali coordinating nga nkubira abantu bangi kutogera baluwa gifunye biki abaliwo ne bawandiika ali mu kutaaja akubira abantu abenjawulo waliwo n'abeetumikiriza ne bakubira ba comedian mbu ba comedian ne babagamba mbu tamanyi kukola mikwano ne mbuuza badde ba comedian abakyogera mu nsonyi obutajja kubasenya mannyo oba kubanaaza kubanga nze bwe nfuna obuzibu mmanyi ab'okkubira era be nali njogera nabo emisango posi ng'oli ku poliisi osokubira bajjeno ab'enjawulo jeno kyayina obuyinza okuivokinga court order taliiwo mu Uganda ba respecting a judiciary abantu boogera bwogezi bintu batategeera kyova olaba Ibula naawe omuntu yenna ndaba totyanga kukola kintu ky'omanyi nti kituufu nze omulimu gwenkola ogw'okudifendinga omukulembeze alemu okuvumwa n'omuntu ataanaabye n'omulimu ogw'okwogera ku kyendabye nti kino kikyamu mu society ngukola mutuufu bwago konvuma obumu omumyufu konvuma ebitege ne bwompemula bwonvuma akabina nkalina kuliko n'obunnyawo nze nadimpozi kabina zavaawo bankuba nnyo empisa omuto nina ne mugaba era kati abantu ali muli abakazi ne bagenza okola nga nina ekke ne rawuliza amasasi gaga mu musanvu tumira oga wa nuupu ekyo gatayagala politics tayagala politics si mulungi era bw'obeera mu kukomera ekisooka ky'oyiga oyiga gavumenti erina obuyinza baba balabuli kadde oli teweepankirawo era oganga oyagala mukwatagana naye nyumya ebintu bibiri ekisooka gyasabira kyaki ekyo kikulu waliwo ekyokusatu ekijjako oga okumuga ntagaba ssente yakinnyonnyola oga agaba ssente era abasaasanya oluvuvumu nti oluga tasobola kukwata mitwalo 4 n'agakuwa simanyi waliwo yamubba ekyana n'ayeba ne bamusaka oxygen zino ngeza aba covid zino ennene etokota zino ennene zino ngeza aba covid eba etokota ng'eringa obuugi Dr. T
Ekirala kyenjagala okumanya bannayuganda batulaba ebweru eyo balowooza nti mmwe abakkiririza mu byobufuzi era abasapootinga ekibiina ekimu temukwatwako temusibwa. Balowooza bannayuganda baani abalowooza? Dr. T bakuvumye nnyo, ani yanvumye? Kubalowooza mulimu Sodiru, mulimu Bitaatuule, mulimu Amisi Kigundu, mulimu Agasekalaala, abalowooza bwe bato bonna bannaku. Bannaku ate nze sikolagana muntu munaku ng'asazeewo. Bavubuka bangi mwewaddeyo okubeera abannaku, mugoberera ebyekisiru, mupostinga bintu, unaatambuza akafaananyi katamanyi nga bw'omubuuza ne muganda ekintu kino kyavuddewa nga takiinako na bujulizi naye ng'ali mukitambuza ne mu gurupu zonna asanyuse abannange. Nze yendowooza nagivaamu. Extra digest mugoba nsonga. Ensonga za Dr. T of course bikyagendera ddala mu maaso mu kooti, bikyaliyo, bamuwadde bail. And we are going back on I think it's January so that we can proceed with so that the hearing can start officially. Kale so yembeera eyo tetwasobodde baleetera byabadde mu kooti. Abalungi abatulaba yemboozi ya Dr. T ey'ekkomera. Wali osula ku mufaliso wansi kitanda ku kitanda inchi futi kitanda nga bino ebyemulago bino ebyabalwadde ekibendinga ne kigirani bateka bitanda birungi emifaliso mirungi. Okay. Mosquito net ate obo kisusiza mbadde mulaba TV mbadde mulya munywa yokimu wayambala kyenvu yamwe nnyo ate gwotaba na kyebo tolina namba oba kyabulabe nnyo kisinga nakosa ggwe oba tolina uniform oba civilian kyangu okutoloka oba okwebuzaabuza tolikiriza kufuluma ngo olina okufuna enamba yakuyamba okufuna emmere. Mukasenge mbadde musula meka si kasenge tise ward nene nnyo nga wano wetuli musula meka alafenga meka 128 130 kizadde wagazi. Okay. Mbadde muzuka sameka kubala abasibe kutandika saa 10 je bayita foreign Idris foreign mugira bala saa 10 n'ekitundu ne mudawo ne mweba kasa wa 3 mufuna obuuji ne mufulume ebweru saa mudawo ne mufuna emmere saa 10 ne muddamu munda ne mutanga okulaba TV. Abakyala babaletera babeereri babaletera ku bakyala olw'eddembe lyamwe ly'obwa bwange ate olumukomera tobawaka onaba bakulaba bwikimu abinabiro gyebiri netonza gandi kalwa nenze ndi mukuna banzigaddewo abyo ndio kwanze nga banzikiriza manyi civilian ate okulaba emundu ennene. So badde bakuyisa batya ba inmates bulungi nnyo they are good bambisiza bulungi provided nti baba bamanyi nenga n'abalaba bayisa bulungi okujjako nga weesiriwoze ne bagagalamira tukubemu embimu mboko chachi bamita chachi bamita katikiro RP regiment RP chechi regional police RP chechi regimental police yeyambako bebabeera mulinga mbadde manyi regional police nga kubulako si afuke commander regimental police RPG eyo mundu regimental police. Okay. Dr. T katumuleke agenda akola emirimu emirala. Ntumiddeko Yasini Haji Yasini ntumiddeko ne Haji Hamis Kigundu. That is Ham group of companies. Yes. Batumiddeko nnyo Ham shopping grounds zonna Nakivubo stadium Nakivubo War Memorial Stadium eri mu kuzimbibwa bulungi nnyo ku mutindo gw'ensi yonna. Ham Villas Ham processing company eri je muli mukole ya agro processing ne Hams that is a app an app eri ku mikutu eri ku gundi eri ku iOS ne ku gundi ne ku Android. Ntumiddeko Ham n'abakozi be bonna. Thank you so much. Yasini je buvuddeko awo yankubira akasimu netwogera akasimu kaali kabuvunaanyizibwa nnyo. Ham omugagga mwennyini namusanga afuluma Serena ng'afuluma era naye netwogeramu awo eddakiika yali emu ne sekendi zaali 12 ne bu microseconds 8
ne twogeramu so nga Uganda nga muvubuka nga omusiraamu munno twayogera mu biti byali bisatu ekiti ekisookera obusiraamu ekiti ekyokubiri bannayuganda ekiti ekyokusatu ng'omusajja asiga ensigo ku ttaka eggimu abakitegedde mu kitegedde ibula abakitegedde mu kitegedde ne Yasini yasiga ensigo ku ttaka eggimu ebyaddalo ate Yasini oba lwaki talina nnyo obudde bwogera nnyo bagagga weebati bikolwa otambulira bwomanyi abantu Dr. T abejjako abantu tebalina bantu manyi okukubira asooka kuboogo haji n'obuzibu enfunye so Yasini nakoordinatinga kubanga aze kyembuuza singa omu ku bantu be bawagira afuna obuzibu olwagamba gundi yalemererwa kuba yayogera ku gundi bonna abalemereddwa Kampala n'abalemereddwa okusindika abaana leero n'abali ku oxygen bamala vuma gundi extra digest mugoba nsonga Ibrahim Kasage manya gange Idris Lukwago salute Daniel Mugoya salute Keith Kanabi salute Tony Senauli salute tukwatagane natye Chiza Clement kansala era akomawo ku bwemupi Chiza Clement ngajira mu kisinde kya NUP mu kibina kya NUP ku maanyi g'abantu agondaga kubamu ebituli negasense tosobola tebakulimba zukuka nedda sebo people power everywhere mubere bulungi mweraba